naye wano mu Buganda omwana tebamuzaalira mu luggya. Kati tweyanjirireko ku Bukedde TV. Amanya gange. Nze Nanyonga Aisha n'abanzaala. Okay, okolera ludda wa? Nkolera Nasana. Okay. Ku Excel Vocational. Training Center. Okay, oli musomesa? Essomero lyaffe nze ndi Deputy Director. Okay. Njagala otubulireko byalinga bitya ebiseera ebyo kubanga tugambye wali maleeto sanga tebafaanangana n'abaana bano mulimu erunnyo osanga n'enviiri ebigambo ziringa zabakyotala ng'abaana bano okutiizinga eyo eyaliwo. Tiizingi yaliwo naye oluvannyuma wagenda n'okimanyiira ate olw'okuba nti watandika okukimanyiira nekifuuka kyakuseka. Kyakunyiiza? Nga tekyakunyiiza kubanga wakivumbula nti ate ne bali ab'oludda luli ab'ekkala eri endala ate nga bebasinga okukusosola ate bano nga tebakusosola bakutiizinga naye nga tebakola ki tebakusosola. In fact ewaffe mu kyalo eyo bwe nagendanga okukyala mu maka agatali gamu ng'abantu bampisa bulungi nnyo era njagala kutwala omukisa guno abasajja abakulu Abaganda baalinganga mu kyalo eyo baalinga basajja ba mirembe nnyo era banjagala nnyo. Abo be basinga okumpa ne confidence okusinga ate bino ebyokutiizinga. Ebyokutiizinga byalingangawo naye nga naawe oyiga engeri gy'otiizinga banno. Oli bwe yakutiizinga nga naawe ofunayo k'omutiizingamu naye nga abantu abasinga okumpa ekitiibwa be bakulu bali benkugambye ng'ogenda n'okyala mu maka g'omuntu abantu bonna baliiridde wansi nagagwe jangu otuule wano nange ku mmeeza tugambe ekintu ng'ekyo ne kikuwa confidence nti okay biri byaffe byakuzanya naye abantu bennyini tebalinamu ekyo. Era njagala okutwala omukisa guno okugamba nti Abaganda be bantu abaaniriza okusinga abantu abalala bonna. Abaganda bwengeregeranya n'abalala bantu ba mirembe nnyo. Tebiri wano wokka bwe nakula nenkirealizinga nti ne mu nsi nga South Africa balinayo gurupu gye bayita Colored ne mu America kyaliyo. Mu South America balina n'engeri gye bagenda nga babawa amannya. Ekigambo mulatto si kya Luganda kiva mu Spanish kitegeeza omwana gw'endogoye n'embalaasi. Ekigambo mulatto kati ate eyo balina ne description yaabo ate abazwalidde ne bamaleeta babiri abantu kuba Abaportuguese balina nga kye bayita direct rule nga bw'awasa omukyalo omuddugavu abaana bagenda balaba nti nabo bakyusa bafaanane ng'oli omuzungu kuba abo bateekawo standard nga okubeera citizen omutuufu oteeka okuba nga oyogera olulimi lwabwe ate oteeka okuba nga obafaanana. So ebyokusosola tebiri wano wokka ate wano tewali kusosola. Okusosola kuli mu nsi ziri ate ezennene okusinga ate ne wano. Mu kusosola kuno bwe byajje byakoma ne byevunula waliwo akalulu ke mwalimu akakasameeme kaali kabi nnyo mbwera mu ebimu byakozesa okuvuganya mwali kugamba nti oyo timulonda mwana wa malaaya. Kituufu baakikozesa naye ate nze
kubanga abamaama abatalina baami mu kibuga muno bangi nnyo gwe bw'otandika okuvuma ba single mothers nga bayita mu Lungereza oba abamaama abatalina baami oba ojja kuvuma abantu bangi naye si kyo kyokka nze saayagala kubijjana bonewa tulina we twasinkana ne mugaa nti weegenderezanga nnyo ng'oyogera ebigambo ng'ebyo bijja kukuswaza era byamuswaza oluvannyuma in fact ekyo kyeyayogera kikyasinga n'okumpeesa obululu mwana waffe ebintu ng'ebyo tebyogerwa mu bino abantu bamanyi siyinza kutambula omuntu n'atamanya nti nina omusaayi omutabiki ekyo kiba kyakyana kito era oba weerimbye tuddeyo erisa tumaze okulaba ogenza omaze okusala maze okukula omaze okukula omaze okusoma ebyennyonyi obulamu obwali butya kubanga munayo ngenda kusoma nnyonyi kankubuli bwe twatuuka mu East African Airways omanyi ffe twasookera ddala abamu ku batono nnyo twasooka genda mu engineering naye twali bato ne tugenda e Nairobi ne batutwala batusuzana mu gye bayitanga Lere Training School bayinanga hostel za mirundi 3 ez'abazungu ez'abayindi ne bateeka mu hostel ey'abazungu nga tugambe twali tekitutebalanganako ne batutwala ne bateeka aba East African Airways ne tutandika okusoma nasoma emyaka 3 ne tumalako engineering olwo twali tumalako awo baali baagala tulonda nga ba flight engineers naye ne baagalamu ba pilots ne batulonda twali abantu 8 ne tugenda okusoma ebungereza ninga kiri kitya kugamba mwajjange eno swanga fe tuyita swanga ennaku zino twali bawombeefu kubanga twali tetunnaba nnyo kugenda ku leve eyo naye bwe twamala okufuuka ba pilot waaliwo enjawulo nga bannaffe abavudde mu university sente ze bafuna kyali kimu kyakubiri ffe ze twafunanga definitely twali tulina nga tuli slightly ku gundi ya waggulu naye oba mu myaka egyo ng'omuntu bw'ava mu university agenda butereevu n'atandika okukola mu gavumenti ate naffe bwe twava eri twagenda butereevu mu East African Airways tetwanoonya mirimu naye kakati oyinza okusoma ate n'otandika okukola ki okunoonya emirimu so oyinza okumbuuza nti ogatta otya obuzadde n'obufumbo n'obukozi ebyo nabyo si byangu naye nga tulina okubyogerako kubanga oluusi oyinza okuleka tugambe bwe nazaala muwala wange owokubiri bampa ennaku 45 these are real gender issues bampa ennaku 45 mwana wa mwezi gumu n'ekitundu ne bampa nzireyo ku mulimu so kati ojja kukitegereza nti bw'oba tolina mukozi mulungi nnyo oluusi ogenze ku mulimu amabeere gasaanuuse obwenge bwonna buli kati ebigambo ebyo si byangu nnyo si byangu na byakunyumya nti mbinyumya ku lutimbe naye nga bibaawo naye nga tuba tulina ffenna okubigabana kubanga mmanyi ne bakyala bannange bye bayitamu naye nga kyenjagala okuteekako essira to underscore kyekigambo ekigamba nti kikulu nnyo okubeera ne kye tuyita social support network kubeera n'abo abasobola okukwatirako okuyambako era omusaawo eyo nkubuulira nti ebigambo nga abakozi b'olina awaka ebigambo nga oyinza okubeera nga olina abooluganda ekigambo nga tugambe driver wo anona abaana atwala abaana mu ddwaliro omusawo wo ebyo byonna bigambo bikulu nnyo mu bulamu obwaffe obw'abakyala abakola ate obubayamba okulaba nga bali effective mu mirimu gyabwe pozi nja kugamba nti bwe nabeera mu Uganda Commercial Bank wakati awo mu 1989 nalondebwa mu kyalo kyewaffe nga RC oyinza okugamba RC n'olowooza nti yaleero nga RC nalondebwa nga RC nalondebwa ng'omuwandiisi olukiiko of course ne Makerere twali mu byebufuzi twali very active omukulu Kihuguru bw'oba omubuuziza Margaret biseera ebyo ngera mpita Margaret bw'oba omubuuziza Margaret ajja kubuulira kubanga twali active mu byobufuzi obwaffe obwa student politics naye nja kugamba oluvannyuma nenondebwa mu lukiiko olwa RC nendebwa ng'omuwandiisi
naye oluvannyuma ne banonda mu RC eyokubiri eyokusatu ko twalonda nga olunaku lumu lwolonda lwebakulonda exactly byetwasimbanga naye ate nga tekitukwatako kubanga emirundi egisinga oli atakulonda yakubuulirirangawo nti sijja kuwa kalulu naawe nga n'ensonga azikubuulirirawo nti tewansuzizza tibwe tugamba nti bane tugende tukuuma ekyalo gwe tojja kakati oyagala tukuwa obwa defense ngaakubuulira ngera kiggweeraawo kugamba bwetyo bwetwabeera tetwabeeranga nampalana at all naye kati ebiseera bino nga bwe byatuuka bwe biri sijja kwongerayo naye nga bwe banonda n'olwekyo nakolera mu bank nga ndi mukulembeze wa RC nga naye ndi ku ddaala erya RC3 eya Kampala Central era nabeerako oluvannyuma nenondebwa ate nengenda ku RC5 eya Kampala District nakola n'omukulu Christopher Iga biseera bye yali RC5 equivalent of a mayor yalinga mayor naye olwokuba etteeka lyali likyali ya RC tewaliwo kirala kyetwamuyitanga okujjako okumuyita RC5 mukulu Christopher Iga nze nakola ku lukiiko lwe ng'omuwandiisi sire biseera ebyo wetwalondera abakulembeze nga Oweekitiibwa Specioza Wandera Kazibwe nga bamukyala Matembe ne tubalonda ne bagenda mu Parliament nze nesigala ku level ya RC5 e Kampala kati oluvannyuma mu 1993 nalondebwa olukiiko nalondebwa abantu ba Kampala ne banonda okubeera okukiikirira abakyala mu lukiiko olwakola ssemateeka ngendera mu CA ngendera mu Constituent Assembly lwali lukiiko lwanjawulo olwakola ssemateeka era twagikola okuva mu mwaka gwa 93 94 95 kati bwe twamala okuyita constitution waliwo ebintu bingi ebyateekebwamu tugambe nebino ebyobufuzi ebyokubeera ng'osobola okukola eno n'okukola eri byateesebwako ne bagamba nti ebyobufuzi kati omuntu alina okubeera mwabakola mu gavumenti oba mu government related institutions at least temusaanye kwetaba mu byabufuzi so that was a very critical time for me nalina okusalawo oba nsalewo nsigale mu bank oba nsalewo ngende nsigale mu byobufuzi kiseera ekyo of course nja kugamba nti abamu bakama bange abali mu bank bamukulu Augustine Kayondo bamukulu Kamese bamukulu babihuga bankansolinga nnyo abamu nga balowooza nti naalisigadde kubanga ninayo career mu maaso naye nga abalala balowooza nti buli woobeera osobola okuweereza ate nga baali biseera ebyo kubanga abasinga baali batuuze mu Kampala ate ngera bamwe bali mu RC zaffe nga bamukulu Luhweza mu Barclays Bank n'abalala kati abasinga bampa encouragement bali mu government nga mukulu Luchokoza nga bampa encouragement nti tulabye obuweereza bwo mu RC osobola okutuweereza obulungi n'olwekyo mu kifo ky'okubeera mu bank genda mu politics bampa encouragement eyo era that's why mu 95 I voluntarily retired okuva mu Uganda Commercial Bank nesigala nga ndi politician for actually 1996 kati tugenda bwe naresigninga voluntarily nasobola okwesimbawo mu kunoonya akalulu aka parliament seera ebyo navuganya ne mukyala naava n'abagesera Kasameme navuganya ne mukyala n'abagesera byalimu okwesiga enziro naye teyali y'amaanyi seera ebyo of course waliwo ebintu byenyiza okugamba nti byatandika okubeerawo in that wali watandise okulaba nga wajjawo ebyobufuzi ebyenjawulo abaali bakkiririza mu NRM oba mu movement ebiseera ebyo baali batandise okubeera identified ate n'abo baali balina descending voice abaali batagikkiririzamu nabo baali batandise okulabika era ebiseera ebyo
maama Nava Nabagesera yajja ndowooza nga akiikirira descending voice abatakkiriza mu movement era ne tugenda mu kalulu ne muwangula naye n'antwala mu kkooti nti namubba era ne tubeera mu kkooti okumala kumpi emyaka ng'ebiri kutuusa ekkooti lwe yasalawo negamba nti nedda tewaliwo kubbira nensigalayo mu paalamenti nemalako ekisanja ekyo ate era oluvannyuma mu 2021 era nenziramu neneesimbawo kwolwo neesimbawo ne mukyala Nkonge Muwonge n'abalala omanyi oluusi era mukyala Nkonge Muwonge yeyajja ku ludda lw'abeebibiina nga nze ndi ku ludda era olwa movement era netuvuganya era nemuwangula kakati okutuusa ate tugenze mu 2016 abeebibiina kwe kuleeta owekitiibwa Nabbira era nga nensimbawo ku NRM nampangula so bwenti bwe ntambudde mu byobufuzi.